Bannakibiina ky'NUP bategese omukolo okwebaza Katonda olwakulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga agenda kusunsula olunaku olw'enkya avuganye ku bwa pulezidenti mu kulonda kwa bonna omwaka ogujja. Bannaddiini ab'enzikiriza ez'enjawulo basabidde Kyagulanyi mu ntambula ze ez'okunoonya akalulu k'agendamu. Okusaba muteeko obukumi mu ntambula ze zonna, muteeko obukumi ku famire yonna. Bamusabye okwekwasa Katonda mu buli kimu okusobola okutuukiriza ebigendererwa bye. Ebisoomoozo ojja bisanga naye weesige Mukama. N'abayimbi ab'enjawulo basanyusiza bannakibiina okubadde King Saha, Nina Rose, Bannakatemba n'abalala. Amayina gange ninze Kawuzi Ivulungo nga bebantu abasoga be bantumye baba nkoko Kyagulanyi n'abasoga be tuli kwenda. Ensi tekizaala mukazi kandi temuzaala w'abakazi. Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya agambye nti beetegese bulungi olunaku olw'enkya okuwerekerako Kyagulanyi ng'agenda okusunsulwa era ng'eno gy'anaava asinkana abawagizi be Nateete. Bwe tuba tulina okukkiriza nga tulina kye tuyita conviction, nga tuli led by conviction n'okwewaayo tujja kumalako. Kyagulanyi asiimye Katonda amusobozesezza okuba ng'agenda kusunsulwa olunaku lw'enkya era n'asaba abantu nabo okumwesiga. Tuli wano okuba amagezi gaffe nedda, tuli wano okubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Agambye nti olunaamaliriza okwewandiisa waakusinkana abawagizi be Nateete nga basabye okukuuma emirembe. Muveeyo mu mirembe, muveeyo mu mpisa, muveeyo mu buntu bulamu, mutambule mu kitiibwa. Abasobola mujje Nateete kubanga gye tugenda obbaweera message enkulu. Bannakibiina nabo balaze essanyu olw'omuntu waabwe okubanga agenda kusunsulwa enkya. Bannayo olunaku olw'enkya tuli Nateete ssaawa 8 oba gwokeera ku makya oba osimbula kati n'osula eno. Tunga abaana byabufuzi bonna nga tetweyawuddeemu oba njagala kifo kino oba njagala kifo ki. Mbakoola abantu baffe abebamunanika, mbakoola abantu bange ab'eruwero mujje ebintu bino twabirimu nga bitandika. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.